Mwana mulenzi gw'olaba oyo yakwatiddwa era ne bamuyisaamu empi. Bw'omulaba alinganga mu myaka 16, 15 naye abadde yaakakuula abasajja abasoba mu 10 nga yeefuula omukazi. Addira n'ateeka ebigoye mu mabeere ne yeefuula omukazi ne yeemyutinga. Ogenda okumuyitako mu kkubo n'ogamba ngudde kulwana luwala. Kati nno yaba agenze okumukwata nga yaakakuula abasajja abasoba mu 10. Ono gwe yasembyeyo okukuula yabadde mu bwa booda eyaleese obuzibu. Owa booda yamuyisa ajja amulabeko oluvannyuma lw'okwogera naye ennaku 2 ng'amuliridde akasente ke. Ekyobusiru ono naye n'agenda aderivalinge. Naye ng'ogenze ku derivalinga ki? Semudondoli. Ono yatuuze ewa booda agenda okumugira okumukebera amwe ku kyajjulayina nga musajja munne ye yeefuula omukazi. Era amukutte bukolokolo n'amutwala ewa kyeyamaani. Ono gye gyawunyidde. Naye nga bw'omulaba mwana muto nnyo yakola ebintu bino. So abazadde mwongere okukuuma abaana bammwe. Oba abaana b'ennaku zino bwe bayonoonese, omanyi omuzadde naawe osobola okukola omulimu gwo. Kumbe n'omwana ye yeewaggukira dda. Omwana ayagala kukola bibye. Kansooke nkutuuseeko akatambi k'omwana ono oba akatambi k'omuvubuka ono gwe baakutte ne bayisaamu empi nga yeefuula omukazi n'akuula abasajja. Alina enywantu. Ekikuteekesaako amabeere gano musajja kukakasa nti oli muwala. Ekikuteekesezaako amabeere kati yogera bano bw'obeera nabo. Si mu bubi yogera bano bw'obeera nabo ffe tunoonyemo okugenda. Yakola ku nywanto. Mukulu obeera wekka. Mukwano gwo gwe wazze naye. Omanyi TV za njawulo. Nze ndi wa Sipaaka. Olese katooge eno nnozze ne mu lutengo. Kifo kye ekirala mwe mubuulira. Kino mukikoledde ebbanga ki? Obadde wakakitandika okikuŋŋaanyizaamu ssente nga mmeka? Mu lutengo ani amuzaala? Mr. Kapere, mu lutengo ani amuzaala? Amuzizza asoose n'aŋŋamba kyabeera wa Master Bwire. Naye ng'erinnya erisoose okwogera ng'aleeta bw'ati alikomeza mu kkubo ng'ayagala kwogera kibi. Bw'amaze obeera bannakalema nti kitaawe ye Waswa naye aline wa jjajjawe w'abeera. Jjajjawe y'ani? Nantale. Maama wagenza Nantale ng'oyamukidde wano we basaddaakira omwana we bayungira abantu. ate gye bayungira oba ogenze wala Ati wagamu kya Nantale gwemanyi nga wakava majani yakola ku nywanto. Hakiri osulawo. Emikutu gy'amawulire gyonna gyazze. Nze ndi wa Sipaaka. Sipaaka TV. w'osula naye kambuuze kubanga efaananayo ya kikazi mabeere ge gaagaana okumera oba oli musajja yennyini. Kiza omusajja mwali kyali kitayogerako eri abantu twab'engeri gy'obuna emigo mumaze ebbanga kino omwami ono Leero oka ayogera mazima ebbanga lyomaze naye era nga wali tolyako wano oti bbanga ddene
leero yakudde wa booda n'amugamba owaaye ssebo ezange togenda genda nazo ne waba mukazi okola ekintu ekirala n'otalyanga sente z'owa booda. Ezo sente z'owa booda teziriika. Abasajja basula mu mpewo, gw'ova eri weefudde omukazi ojja otwala akasente ke. Naye omwana oyo muto nnyo, omwana oyo nze ndaba mwana muto nnyo. Bazadde be bali ku ki bannange okulaba ng'omwana atuuka mu mbeera eyeefuula omuwala n'akuula abasajja. Ye abavubuka b'ennaku zino obuvumu mu bujjawa obugenda n'okola delivery nga mazima ddala kituufu okimanyi. Omuntu kyasuubira si kyagenda okusangayo gwe. Obuvumu obujjawo obwekaza n'ogenda mu maka g'omuntu oyo ng'olowooza taakukebere, ng'olowooza agenda kuleka, kubanga okimanyi abasajja abasinga kasita ogenda n'okyala bw'oga n'okumwa ne b'omulima nti oli mu periods ng'oli muwala at least kaakukwata. Kale n'agezaako okulaba nti ki naye okimanyi oli musajja ofeekinga kubeera mukazi naawe n'osalawo n'ogenda mu maka g'omuntu. Abavubuka bano simanyi kiki bwe baba bagenderera, naye oyo ye yakwatiddwa mwana muto myaka 16 myaka 15 era bw'omulabira ddala mwana muto. Naye naawe wa booda kale oyo ne wabanga muwala akaakaana oyinza okuganza akaakaana nga kaana kato nnyo. Ekiri mu Uganda oseka busesi.